mubbi, ono omusajja mubbi, kino ekisajja kibbi. Kikwe, yimirira. Bino bikiri okadde. Bikalo byokadde osiriwa yakoge. Ogenda musasula oyo omusajja Sanaga. Obadde manyi waki. Tosobola kusala nga tomanyi osirika ebimu. Omukisa gwenda kontaki. Ogenda noli bino ebitukuliro tolina bw'ogenda biwa. Balugoye lwange n'oboda. Mundaba nga bwe story time. Kababuulira ekintuuseeko essaawa za kakati olaba zino sente zenkute ngenda kubabuulira ekintuuseeko olunaku lwaleero. Wekyobeera omanya business is not for the week. Eddoboozi lisaakadde. Kale story time. Mbadde wano ku dduuka lyange nga ntudde. Kasitoma najja n'ayingira. Abali musajja alina ekibuto kinene yenna alina obufeesi bumulinga olubalaza n'ayingira mu dduuka lyange. Don't mind about how I look. Mba kulwana. So, kasitoma ono waze n'asiima olugoye ne tuteesiganya mbadde mutandikidde waggulu natandikidde emitwalo 3 n'enzika kuba abadde like andaze nti olugoye alwagala. Meanwhile babadde balina akamotoka kaabwe kapakinze wabweru kati ne muwa olugoye n'asooka n'aleeta ekizike. Abadde akimpa bw'ati. Nangamba nuka ndabona oba alina ebiri kitundu ekyawamu oleme kunseera. Munange ng'agenda mu mmotoka lwe ng'atuula ndi awo ntudde mulinda ndowooza anoonya change. Ngenzula already ali mu mmotoka nga mpanikira omukono ngamba kiki ekigaanyi. Kwanza mbadde manyi onoonya change nga ndeeta olugoye mba ndumukwasa we bati ngamba namusaba ssente. Kati ngamba anti leeta balance nga ono ayagala kunziba. Mpe emitwalo 5 ngene najo ndete change. Nedda ojja toolako nnyingi sokoleeta ebiri kitundu gyange nze nkuwe ssente. Kwanza okay. Naye omutima gwange ne gwekengera abakampala mbamanyi. Munange nga nzija asooka nkwata essimu yange. Recently bakanzibako essimu so I'm so paranoid. Nga nkwata essimu yange. Nkwata essimu and I was tempted. Omutima ne gugamba sooka okwate number plate y'emmotoka eno. Nenkwata number plate. Kati bwe filmings awo nga bwe nebuzabuza nenkwata emitwalo 2 kitundu n'ekitwala mu mmotoka n'olugoye n'embiwaayo. Kati mu transit eyo mbiwaayo n'alyoka gyayo ekizike n'akimpa. Tewayise na seconds 2. You people, ne seconds 2 teziyise nzulaba akamotoka kasimbudde emisinde. Okutunula ku kyetaano nga kyampadde bro nga it's fake money. Omutwe ne gwetabula ku ssaawa eyo nga sikyategeera. Remember, I am still so angry about my phone. Tebunaba nakubeera week nga banzibye essimu. Nengamba naye bannange. I've just relocated nakada mu kifo ekipya nengamba bano abaniga bagenda manyirani. Then nembukira ka bajaj. Nenga bogade waisewo some few minutes, 2 or 3 minutes. Nembukira ka boda nenkwata essimu yange. Nengamba naye bange. So konkumireko wano. Nengamba owa boda emmotoka nga sikyagirengera mina ngalabika yadduseeko for a certain period, like for a certain length. Mane mnasi mubungu bwange tebufunctioning. Kati nengamba boda drive as fast, like ride as fast as you can. Oboda gwe mfeta bajja mu bine tusimule embalasi netufukako kaka kilometers eziwerako nga tetubalaba. Nengamba keep going bakute eno side tebalina we bawese walala. Wama mbadde nkyabagamba so ne tutuuka awantu awamu nenengera akamotoka. Remember mbadde mmaze okakwata kuki nkakute ku kamera nga ndabe number plate yako nenkalengera kabadde kasiziti paso kakabadde kapaso sinjukira na bulungi oba otebukola. So nenkalengera nemugamba kakulitandiko kagoba. Kati bwe tutuse mu kasenta awo nentandika okugoba enduulu nengamba omubbi wuuyo bw'awulidde enduulu nniga avuze kapaso ng'alinga avuga ennyonyi avuza akatudduutu ne kadduka emisinde. Banaye netukuba ennuulu kati ne tutuuka ku maini. Eno tubadde tukyali mugundi ku kyataka ne tutuuka ku maini. Omusajja avuza akamotoka ng'alinga avuga ennyonyi nadduka kati waba we tutuse nga waliwo kajjaamu. Nekuba enduulu nengamba omubbi wuuyo. Emmotoka abantu ne bakuŋŋaana ne bagiyimiriza nenvaako. Mu kuvaako ng'obusungu bwe nnina si bwa leero. Nembuuza ku musiru bwanyu bwe wadde ovaako kiki obadde kigwonya lwaki otugoberera bani gwewadde ekikuli. Ensobi gye nkoze kwe kusooka osuula ekikuli mu mmotoka. Bwe nsudde mu mmotoka najjayo ennamu n'azimba. Nemugamba gwe sagala bintu byakunzirwayako ojja kubba balala. Obusungu bwe mbadde nnina essaawa eyo nga sirowooza nakulowooza like namba ssente zange zennyini ze mbadde njagala.
kati wa boda gwandese ne bambuza ga sente mekanaga njagala emitwalo 2 kati to make matters worse enembwa kale sajitambwa emitwalo 2 gye bamuwadde muntu omulala yagikutte si yagikutte avuga antuusa ku dduuka angamba madamu sente mugamba otegeera bulungi tebakuwadde sente mwate sente sinza zina biki. You guys, I am so pissed. Oh my God. Businesses are not for the weak. Just imagine singa mwana yabaddeho nga gwe business owner, because omuntu atali nanyini business, you can't take all that risk, you can't take the initiative of like kugoba muntu biki people and useko boba toli mu bwangu starting up a business ukolindemu bro with this like ababbi b'omu kibuga ababbi ba city. Oh my God. So I have ended up sikoze nnyo seriawo ku lugoye cause lugoye sirwa bei nnyo kiryawo, but again I've not, I mean bino mbifunye luvannyuma nga maze okutuuka nga singa n'ekyanzi nsaba sente nnyingi cause no boda naye anzigyeko omutwalo gwange kyokka ng'oli abadde alina omusasula baguwanise mu bbanga oba ani agututeeze nange sitegedde. I mean bw'oba toli ku bwangu ebyo business bireke. Guys, you're asking a lot of questions about the video I made yesterday. Kwatagana kuba abadde basookonziba. So according to the comments, zensomyeko ezimu zisobodde ziddamu kuba comments nyingi. I didn't expect to get such a reaction like abantu mubadde bangi. I uploaded the video just yesterday, and on waking up today, the video ensuseeko egenze viral. So ezimu ku questions ezibadde mu comment section zensoboddeko okufuna, abasinga mbadde mungamba ekifaananyi kyolina ku DP obwe buzibu, gende waka kandi bakusabireko, lwaki wandibadde ogoba omuntu for that small amount of money, oli mukazi mulungi nnyo okugoba ababbi, and so many other things you've been commenting. Etsokera ddala nze mpitibwa Jessie the Horror Lady era nga content gwenkola akwatagana ku horror movies just lwa account yange enkadde era nga bwe mbagambye mu video eyo esimu yange bagibba, so mbadde sinaba ku recovering logins za account eyo enkadde. That's why I made this account. Kitegeera nze nazo omuntu nkola horror content, that's why I'm called the Horror Lady. So mulekera owayiriza DP yange mbe yandetedde ebizibu. Then secondly, abanga bagendako ewaka kandi bakusabireko. You people, we face this like bino bya bulijjo okubbibwa. Bakyembera mumanya, I've just relocated to a new place. Amaaso gonna gabiraga ntunuulidde omuntu yenna yali akoze ku business oba okitegeera. Buli mufere buli mubbi aba yagala agezeeko ku kakodyo ke akugezeeko kitegeera. So I think this is not related to any way of gendako ewaka kandi bakusabire oba gendako ewagudi bakusabire. No, this happens. Era bw'oba tonnafuna ku muntu ayagala kubbako mu business kitegeeza please work hard kitegeera si mu bubi. Then a question endala gye ndabye, why would you chase for that little money? You people ziyinza okuwulikika nga sente ntono on your side, but remember I've just relocated nakajja mu kifo kipya, I've just lost the phone kitegeeza I've been spending and I couldn't allow kati like wawo watuuka ne weekyawo kitegeera abalala bagamba oli kalungi nnyo okubeera ng'oyomba. Yo people tewali muntu atayomba as long as omutuuse kasuwa akasembayo nabuddeko nabadde sikyategeera. I was like nenedda I can't let this happen. Nengeri gye nabukidde bode ebisagitegedde just nagambye neighbor wange musawo sooka ondabireko wano nentema. I didn't even know oba namufuna oba simufune. Just nabadde neekyaye nkooye. I just lost a phone ate nawe nkyonsiriwalirako ekyasinza okunnuma. The guy posed to be rich, yalidde mu kamotoka. Mwangambye I don't put shame mu siyogera ku lubuto naye kwate bwe yabadde afaanana. Mwangambye nve ku bapaso ke yagiddemu yenna ng'atudde muli akeefubitiseemu tajjaamu. Like how can you steal that little money ovuga emmotoka obwongo obusente okitegeera. Then what else did you people ask me? I didn't expect this video to go that far naye nsuseeko, but mulekera okuwaliza DP yange nze ndi content creator nga content kwenkola akwatagana ku horrors. Era bw'oba ng'oyagala nnyo horror movies just stick around cause nze asinga mu kintu ekyo tewali ankira. Me with horrors tuli tweet waliwo yagambye cameraman oli magundi bugundi biki. You people, I didn't even know that I was recording a video for real. Nze najjayo camera nga njagala kukwata number plate yeeyo mmotoka era nabadde manyi nkubya ekifaananyi. So bwe namaliriza era bwetegeeza video ng'egamba omubbi wuyo nze nali manyi nkubya ekifaananyi kya number plate kumbe ntaddeko video nze natandise kuyomba byange nga simanyi nakumanya. Then ekirala, I regret why I didn't ask for a lot of money because I had a chance. You know, I had a chance to get all the kind of money I wanted, but just when I didn't know so all I thought of was getting my things, either my things back or my money. Sabadde kufuna mu magoba malala. I only wanted my clothes. Oba sente zange nga nze omuntu naye nejjusi zange ntuse waka. I was like, I wish I got a lot of money. But anyway, bwekityo kyabadde. Owa boda bamubbyeko ekyebiri naye bannange you people
just be careful cause season gye tulimu bwetyo ebitupuli byo bigenda tambula. And these people knew nti ngenda kitegeera nti kitupuli era olwakinkwasizza tebaaluddewo na seconds ziwera. They drove off their kamotoka and left.